ya program yatuchogereko ate tuli ne bannabyabufuzi abavuganya bifo ebyenjawulo. Tulina Sumaya Muwonge ayagala okuyulumbako omukyala wa Kampala district, ate tuli ne Balimwezo Nsubuga Ronald ayagala okubeera omubaka wa Nakawa East. Yes sir. Akati mbadde nsembe nga babuuza nti lwaki temugenze eyo byabakama bategeera officially. Ekyokubiri, mubadde obudde bwe baabawo okuva olwo mbadde temusenserangako ku kitundutundu. Omanyi ekyokusatu mugamba nti atubamanyi bulungi bagenda tubba byakawa tuberagira obukodyako temwakatebuka. So tumanyi enziba nyingi ey'akalulu era tuzze tutendeka n'abantu baffe okwebereramu. Osoose n'obuuza ekibuuzo ekigamba nti tugenda kukola tutya. Waliwo ebifo biba tugandiddemu ddala okugendamu. Ekyo nawandiika ebbaluwa naye sinaba kuddibwamu. Nagiwandiikira isi era nempandiikira ne Commissioner General wa Prisons, Uganda Prison Services, kubanga mulimu polling stations naye ate batugana okwaccessinga. Naye kyennaku nti ate bannaffe balinamu ebipande era tulinaye abantu bangi abandyagadde empeereza yaffe nga bakulembeze, naye twaganibwa okutuukamu ne tudduka Electoral Commission negamba nti abaabagaana kubanga tebaagala kulaba nti ate bayingizaayo abantu abayinza okuleeta COVID. Twagala okumanya engeri gye tugenda okuyingizaayo ba agents baffe abagenda okukuuma akalulu, era tulina obweraliikirivu nti oba oluusi ebyo bayinza otunyagirayo akalulu. Tukyasaba Electoral Commission ekkirize kubanga wali abalonzi ate nga barracks zonna etteeka lyali ligamba nti polling stations zibeere nga zifuluma. Naye olwokuba nti okusooka bakkirizangayo abantu oba oluusi okugendayo nga wali open, abantu ne bettanira ne bagendayo, ku mulundi guno kigaaniddwa naye nga wali abalonzi. Nati mbadde nkutegeeza nti kati situukangayo n'omulundi n'ogumu nga mbadde nsuubira nga nkyakola empende okulaba nti ntuukayo mu Uganda Prison Services barracks eyo waliyo polling stations ezisukka 5. Wojja mu bitundu nga Luzira mbadde sinaba kutuuka mu bitundu ebimu, ogenda Embuya mbadde sinaba kutuukayo, ogenda mu Mbuya sinaba gikuba bulungi, nga wena Kirombe Butabika sinaba gikuba bulungi, ebitundu ebimu mbadde sinaba kutambulayo newankubadde nti ate ninayo okuganja kungi. Naye ng'omuntu yandyagadde okumanya biki bye ngenda omukolera abeere ng'abiwulira ate twawukane ku bannaffe, kubanga nga we nagamba nti baagala abantu baagala mubaka asobola okugenda mu Parliament okuwoge, kubanga ebizibu byabe bingi. Waliwo Nakawa tulina ebizibu bingi, waliwo Kibbattaka ti Nakawa mbadde Kibbattaka abantu bali mukaaba, naye ani agenda okuboogerera ku nsonga eyo asobola ogikwata nga njagala obaguza embeera yange chance sigifunye egenda okubakuŋŋaanya oba oluusi nga ntaddewo ne sops okwogerako nabo sifunye mu kisoogo. Ekyokubiri, campaign zino ziri expensive nnyo. Door to door abalina ebitundu ng'ebine kati twalanga Nakawa badde n'ebyalo gye buvuddeko 286. Ebyalo ebyo tulina polling station 301 mutegeera bulungi. Kati olaba nti Nakawa nnene okuginyikiza tuwetaaga ku bantu oli ku door to door yokka, wetaaga n'ogenda n'okubayo kulaale abantu babeera n'owaabwe ne bawuliriza mu mayumba gaabwe, kubanga neyo system tubadde tukozesa. Tubadde tulugenda ntugamba abantu naye musigale we muli naye muwulirize, kubanga tulina PA system, oli n'abeera mu nnyumba ye n'asobola okuwuliriza byokola ki byoyogera. Kakati eyo naye bagiganye. Tugende osumanyi ekisookera ddala nsaba okutegeeza bannakampala, Kampala eno nga bw'ogiraba ate obutafaananako ne baganda bange bano nga bannakampala bantaddemu obwesige, kubanze ngenda kuba mubaka omukyala atwala Kampala district number ze parishes nga 79. Kitegeeza ki nti nze actually singa mbadde siri muweereza kyandimenye nnyo, naye bw'otuuka ennakawo ebitundu by'eruzira mwenga bye basabiris kwa natandika ekitongole bakita Sumi Cares basabiris nga 1200 bw'otunuulira mu Kirombe eruzira eyo ndi mwana wa waka, bw'otunuulira Katwe gye nakulira eyo nayiseeyo
ngezezzaako kubaffe ate bannamawulire kituyamba guno gwe mulimo gw'obadde omanyidde kutambula wano mu kinyolo eyo yonna yonna natuuseeyo Makindi eno yonna waggulu Luwafu yonna nakoze ki natuuseeyo naye tekimala bw'otunuulira Kawempe natuuseeyo yonna nsaba bannakampala ku mulundi guno nze mbatuuseeko ekitabangawo tewali mubaka mukyalo wa Kampala yali yeesimbyewo n'abatukako nga bwe mbatuuseeko mumpe omukisa mbakiikirire mu palamenti sigenda kubayiwa ate era ne mbategeeza nti bannaye temusanyuka nnyo nti kino kituuse ku bannabyabufuzi babaganya okuba enkuŋŋaana nga bwe bakeera obukeezi ne bagamba nti bodaboda bazigobye mu kibuga Kampala nga tolina ddoboozi naawe owakatale bajja naawe owa takisi bajja kati otudde ku bbomu enaatera okwabika weetaaga omubaka wa palamenti agenda okusengeka ensonga agenda okukubeererawo ate nga teyeetiririra Sumaiya Muwonge omubaka omukyala mu Kampala akabonero kange enkumbi 14 January. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. RCC aweze okwanjula n'embaga mu Kawempe ensibu n'olw'ensonga eyo ono kyabadde ayogera kijja kutuuka ewuwo bali mwezo Ronald Nsuuga ndi wa NUP njagala okwebaza abalonzi tugenda kunoonya akalulu era leero ngenda kunoonya akalulu ekyo kibabuulira sigenda kudda nga bo banoonya ne ku ground level gye bali nze ntuule nedda ekyo sigenda kikola ngenda kunoonya akalulu paka wenaafuna okuddibwamu okutuufu ngenda kanoonya mu ngeri yagundi era mbadde nkanoonya kubanga embeera yange badde nkanoonya nga ngaba ne masks ngenda ngaba masks ontegera bulungi abantu nesobola okuba nti nkuuma SOPs nga baziteekateeka. Mwami Siraje nsaba okutegeeza ne bannakampala nti gye sinnatuuka munzikirize ngenda kugezaako nga bwe nsobola okutuuka naye bwe mba situuse nsaba ekipande kiteeke ku mutima ekipande kya Sumaiya Muwonge kiteeke ku mutima paka ennaku z'omwezi nga 14 twetaaga abantu abalimu ensa enkumbi giteeke ku mutima obeere ng'ogijjukira 14 January ku kifo ky'omubaka omukyalo mu Kampala ogitiikinga enkumbi tezikyakola nnyo mu kibuga ambuleera zezitera okukola awo olimbye olw'ensonga bw'ogamba nti enkumbi tezikyakola mu kibuga nga Uganda twakyaliwo wano mu kiseera ekya COVID-19 ntuyimiriddewo ku bya bulimi era nze ekintwala mu parliament njagala national priorities zikyukemu kubanga bw'otugamba nti eggwanga lyattu Uganda liyimiriddewo ku bya bulimi ng'oli wa 3% nkusaba ngenda kulobinga ababaka bannanga ab'omu Kampala ekyo kikyukemu twagala tuddeyo ku byagi nga bye twalina nga amaterekero g'emmere gabeerawo oyo Sumaiya Muwonge w'amawulire bw'obataba n'obumbi oyinza okuwulira akabbinkano super n'abo kabaka Kaloli Seruga kakati kasitensoga ze muzogedde byabakama balira alina abamuwuliriza kwayitalina TV yagamba ne mulamuzi manyi mulamuzi abeera mulamuzi is worship kitegeera ekyo taba bongondeera awulidde ebigambo era bitegedde nolwekyo ensonga zonna zibadde mu kuziyiza campaign mu bitundu 12 era mukitegedde yeriko kati mu mbeera yonna nenyonga okutegeeza nti yongera okunaaba mu ngalo senyiga wa bulabe nnyo mu South Africa mu UK ne mu ggwanga Nigeria yakyusizza obuufu ajja mukambwe mukabaganya n'okusharinga emmere abagabaganya n'okukola kibi babaganya n'ebirala babaganya ddala okufuluma kati gwoba okyalimu ebyo awo nno enkumbi olina kubeera ku bbega asobole okulima ebintu ate ebintu byowulidde mu pulogulaamu eno si birowoozo by'oyo agiweereza omuteesiteesi Bukedde TV oba abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu nga bw'obalabye